Kale kwaniriza nnyo nnyonnyini ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya munnaffe? Nkakasa nti obulamu bwo bulungi. Bwe bubanga bulungi alhamdulillah ekyo kituzaamu amaanyi. Njagala okusaasira abafiiriddwa kitalo n'abalwadde. Nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali. Nkyassa n'abalaba kyassa. Tusaasidde nnyo abatuusiddwako ebikolobero. Mukadde waffe president wabannaffe abali mu diaspora naddala Canada yatuusiddwako obulabe obw'amaanyi naye waali yatuusiddwako obulabe obw'amaanyi naye waali asobodde okubanga azze era atuuse. Sofa tugenda kuwayamuko tulabe embeera nga bweri. Nkujjukiza kukwatagana ne Haji Kasim Sali okusobola okulabika ng'ogenda e Canada. Uganda eyinza okukalubamuko era ekalubye era ekaluba. So fuba nnyo okulanga okwatagana naye oyite mu lukuŋŋaana oluyitibwa Uganda kwe kwaffe kijja kuyamba okulabika ng'otuuka e Canada. Okole osome n'ebirala ebisigadde byebyo. Kale ebiri mu ggwanga kitalo nnyo mukwano gwaffe mukozi munafu wano yafiiriddwa jjajjaawe Kikayo Malu. So byebiriwo enkuba etonnye katulabe ebiffe wa mukoddomi wange Haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Oli otya? Allah kyatukuumye. Obulamu buli lwe buba obulamu ekyo kye tusinga okukulembeza. Allah munkanya n'ekiseera kyonna waba tannaba kusalawo togenda ate atasobola kukulindiriza kituufu nnyo kituuse. Tuli bakkiriza kyekisinga ate okufa tina okubalawo ensi okuba ng'etambula. Twasoma tusaabazigu mwebale tusabira abawuliza baffe abalungi n'abatulaba naye ebyo ebikolwa byonna babitutte. Bayingidde ennyumba ne batwala buli kye beetaaga obulamu ne busigala. Obulamu ne babutulekera twongere tube nga tukyalina omugaso mu duniya. Ababbi ennaku zino babadde bakozesa amajambiya byuma nnyonda ebyo n'abala ne babbisa emmundu. Mwabadde n'ababijambiya. Ekyenjagala okukakasa Bannayuganda nti obubbi weebuli bw'amaanyi nnyo ate ababbi abakikola mulimu gwabwe gubaagukugukamu. Kale enzita yakati gye bakozesa si ennyo ya masasi bakozesa nnyo ebiso emitayimbwa ne techniques z'endala. Yamanyi wakkuba omutayimbwa n'osanyalala n'ofa. Naye kinalisaba Bannayuganda nti abantu abo baba bayingidde mu maka gammwe mubawa access ku kibaagala bakitwale. Tetulwanira bintu munju kubanga bangi tebakyali babbi bano ffe betwalabange waffe Kawempe nga tukula abajjanga balingiza mukirokolaawo ng'alingiza mu ddinisa mu kirombe n'atwala katutte. Si beebo bano baki bano ababbi bajja mu maka go nga bakujjiridde ate nga be baagala babimanyi. Baagala essimu password zaazo kompyuta baagala TV baagala jewelries z'abakyala baagala ebintu byonna ebiri electrical babyagala. Baagala engatto z'abasajja tebaagala z'abakazi. Babamanyi kye baagala. Baagala n'emmotoka. Emmotoka eyo bagyeyambisa okutwaliramu ebintu bye baagala okutwala. Bw'olumala okuyoola bye baagala bateeka mu mmotoka gye bafuluma nayo. Naye si babbi nti bayiga buyizi balulango abamanyiddwa. Omubbi avuga omuyini automatic manya manual oyo mba mutya gamba ffe abakola observations ate analysis amangu assessing amangu situation which you can handle ne gyotasobola. Bakutuusaako obulabe obwenkomeredde singa oba okalubye ate oba n'okumalawo life yo kubanga bw'ofuna obuvune obutagenda kuwona oba omaze okubeera nga oli useless oba ogenze. So bakulike paka gavumenti bwerisalawo okubajjawo yongayo then tucooperatinge nabo nga bwe tucooperatinga n'ebintu ebirala. Ensi endala nazo bwe batyo bababba. Kimpadde akaseera akazibu okuddamu okusikiriza abantu okujja. Ekintu kye nalabye tosobola kuleeta munno mu kufa. Oweddemu essuubi erijja n'omuntu e Canada nti jangu e Uganda osiga ensimbi oba omuleese mu kufa. Afunawo akasente gwe battawa ne Uganda.
kisaalirowoozezza bwe ntyo yes naye obanga wakyaliwo obumenyi bw'amateeka nga bwa lutentezi tebuggwawo bwe bwa bulijjo tebukyuka mu nkola mu mbeera mu design kubanga nze bukyaba nnumba ku lwokuna tewavangayo wadde akagamba nti ono tumukutteko oba tufunye lootukoozi yakyo kakati ekintu ekyo oba kitunula ate nga ngezezzaako okuba information yonna sina kyesaakola nabatwala eka ne mbatwala buli wamu ne bakola investigation esingayo okuba eya waggulu naye okutuuka olwaleero lwakusatu wiiki namba kyenkana gakuwanga wadde akagamba nti tufolowinzeeko kino na kino gwe tulabanga tebakunyega tulaba ninda nagenzeyo nejjo ninga nti abaye ki ekigenda mu maaso ne bagamba tebalina ansa yakati embeera bwetyo oyinza okulaba nga oyinza okusikiriza ate ne munnajje agaye nti kasimu gwe wanteeka mu buttemu buno osooka n'olaba n'ogaa nti Uganda basebo ne banyondoza mugiwulira weeri ebyange ebyange naga bya practical nze ntya nnyo okwogera ekintu kye siina mu experience wagifunye nti okusikiriza munno omugee nti gyatusiga ensimbi e Uganda kiyinza okuzibuwaliramu olw'enkola y'emirimu eri ebitongole by'ebyokwerinda n'ettemu lye nalabyeko n'ettemu lye walabye ng'oli akutunuulidde n'ogwambe n'engeri gye bamenyamu enzigi n'endaba neighborhood bwefaanana kugamba yona ebintu byotunuulira nti ne muliraanwa ne bwawulira enduulu ne bwawulira nga batema tasobola kuvaayo kukuyamba lwa nsonga Uganda weetuuse kuba haji wooli ebikomera bye twayitako maaso wootunide waliwo ekikomera ekyemmanga waliwo eki gamba bayingiridde na waneiba okulinnya okugwe wange bayise wa muliraanwa waneiba ye bamubbye twana kimwe bagenda okujja wamuko kasujja gwe babaagala so tebaagala ono ate talina kyajja bakola ewooli oluggi lwe lwabanguyidde okumenya bayiteeyo baleko balinnye bagwe wange kati kulimaleko okusala amakufulu gonna aga gates agaki bago basaze masale naye ennyumba zo bazimenye bumenye kubanga enzigi zadde nga zirina security y'amaanyi kati waliwo oluggi lwoyinza kuteeka ku nnyumba luga tebasobola kumenya babanga bazzaawo waka baba balwabaagalawo kati tukole tutya bannange anti kigambye nti fuusa government yaffe werisalawo nti eba stopping they have to be eliminated government ate okubajjawo olina kuba eliminatinga etya etayomu ekubajja mu society gwe bajjeemu abo baveemu that's only way si musango ogwo ate government eba n'omusango nga erina omuntu gwe eliminatinze kubanga juzi twalaba abantu bebatta wano babakuba wano kyenkana we tuli ku Acacia babakuba misana tuku amasasi lugwawo era balinga bana abaafa singa bakola ebyo kasaba nga omuntu abadde mu kikolwa nga amateeka tegasobola kumutereka banga liwera aveewo alina kuba eliminated ave mu society abalina kuba mu society kubanga nabo ekigendererwa kyabwe bajja kujjawo tebajja nti bazze mu bakutwaleko ebibyo mirembe batwale bamanya nti ono ayinza okukalubamu n'obulamu babutwala naye nga so okusaba bannayuganda nti they cooperate with them naawe wenyini oyinza okutamu ensi yo babawe temubakayanya kubanga muyinza okusigaza ekirala oyinza okusala ono okukkiriza noyavuwala ne bataddamu okukulumba kituufu kuba bamanyi ne bebalumba tebalumba buli muntu tebamala galiyingira kati oyinza okukkiriza noga kambeere mu mbeera etannumbya batemu n'osigala mu bwavu naye nga oli mulamu oli ku Salamu TV atulaba tusookedde mu kiyongobero ekyo mukadde waffe byatuuseeko biyinza okubanga bizza emabega bw'oba otunuddemukko naye nga nkakasa bulungi nti mwabagenda okugenda e Canada kansooka empisewo ne kano muko kayisewo bonna abalaba ku biwandiiko byange kompyuta ID zange passports kirabo bwekiri ekyamaanyi nze sitera kwogera byanjwanjwa kirabako nga kiriko amannya agikasi musali oba atebeeza okuba nti ono yakirina oba amasimu gaffe njamuwa ekirabo ekyamaanyi ebintu byange babikomyewo motoka yo yalabise motoka yo twagifunye nga basudde awe balemeredde naye bino ebirala byonna abirabako yenna tasuula tosuula mu toilet tosuula mu ki kubanga documents kikulu nnyo ekirabo weekiri bannange kitalo embeera bwetyo bweri tusookedde mu mawulire ago ag'ekiyongobero naye ate najjamu kyakujjiddemu nti ababbi baba bayingidde mu njuuyo kakasa nti obulamu bw'oba osooka okulowoozaako mpa essimu gikwate gimuwe
password nti eri 0010 okozesa ani next of kin nti Geoffrey Senyondo ani byonna ngambawa nga batwala kuba kati mwasigaddewo basobola okukola buli kimu ekyekiralo essaawa bwe bayingidde ne bakutuukako ate kati oba okyayagala oba tokyayagala bawe tugende Canada tulaba nteekateeka ye Canada kati akabanga nkalaba kagenda kasemberera kagweddeyo ddala ng'oggyeko ekya abazigu ababbi entambula n'ebirala nabadde nina olwaleero ekintu kyenjaga twogereko naye ndowooza bonaaba ng'okyaliwokko tujja kyogera wiiki ejja kubanga kigazi kirimu history mu Canada eyo oliwo oyambuza question nemba nga nja gisindikawo inshallah naye tuli mu nteekateeka okutwalizaamu kye twagala kyekintu kati akatono ennyo question eyo ejje wooli gwe twadde twogera naye emabega kaawo mukwano gwange aliko eyo yaŋŋambye nti bannayuganda bw'oba oli wano ng'ofuna 10,000 wummula ebweru teri mirembe oli kyekigambo kye yakoze eki ne mubuuza nti teri mirembe oba mu process entuusaayo mwe mutali mirembe naga nti ebweru teri mirembe eyakiwulidde omulala eyaggyemu ekyo n'agamba lwaki abantu tebaagaliza haji ebweru teri mirembe ekyatisti munnayuganda akifune ebweru wafaana bulalamu nekisomesako kulala nti culture zaffe zawukana zanjawulo kati omuntu yakulira mu culture eyaffe family unions embeera nga mugiraba ebweru si wafaanana ebweru oba self made gwe oyina ebintu bisatu ebikuvuga ebweru amakaago family yo n'omulimu byebikuvuga byokka that means otambula entambula eyo yokka otambula ogenda ku mulimu otambula oddawaka otambula na family eyiyo eyo gyoba oyinaawo oba oyina omu oba babiri oba basatu byebyo ebintu family bannayuganda gye bategeera ndala ne family abazungu gye bategeera ndala abazungu bategeera family ki family y'omuzungu yenze mukyala wange n'abaana ne maama ne taata ye family complete eweddeyo gye bava bangwirwa obulamu era bakikola batyo nti n'omwana bw'aweza emyaka 16 oba 18 nga bamuta aba avudde ku family yo yakola eyiye atandika yiye kyova olaba abazungu tebalina bijja tebaziika baziika ne baziika mu limbos tebalinawo mbw ate ebijja byabajjajjange era omuyembe guno mwolaba kitange mwali tebabirina kubanga bo tebakola kye tuyita chain family si ya nsikirano balulandira lulandira jjajja baziikwawo kyova olaba abantu abamu abajja ne concept ng'eyo woyo gyagambye kyeyadde ategeeza mukyo kuba byatuukayo culture eri yali ndala neno yali ndala eyo concept emu concept eyokubiri kwe kukola without stop okukola obuterekerayo oba obutayimirira kubanga buli kyomuzungu kyokolako kya biiru buli kyokola kyakusasulira kati that means oyina keeping nga okola okumaintaininga life yo si bino nti nagenze mulumbe ne malayo ennaku 3 nkungubaga navudde eno neŋŋende wanensi empitako ewamukoba wankasujja netunyumya kati ono yagendayo alowooza lekizala eyo jajja eno yensonga lwaki wamulema ensonga eyokuna bali amabanja bewola omuntu wava e Uganda eno atuuka eri bakuterawo credit card nga wakatuuka ogula obuguza account ne bakuwa credit card ya $5 akati nosobola okugenda mu dduuka lyonna n'opurchasinga entebe emmeeza fridge for credit nkiraba naye ekyatamanya nti credit eyo erimu amagoba ozizaayo naye zirimu interest liba kakati agenda okutandika okusasula ng'ali mu dola ng'emitwalo 2 y'ebintu byajja yakola amakaago gemulaba oli akubya ebifaananyi nakuweereza ali bulaaya naye nga amakaali ng'oba ali kakati amabanja ne gamutuulamu nga tannaba nakutandika kufuna ssente kakati wava obuzibu kati ebweru wamukaluubiriza nkiraba so factors nyingi naye nga woga nti ebweru teri mirembe aba akulimba ebweru waliyo emirembe mingi nnyo kasoba ng'ojjanga omaze okuyita mu Uganda kwe kwaffe ne tukubriefinga engeri gyonza otandikamu obulamu bwo e Bulaaya owesanga nga gwe oyinza n'okugamba sijja kudda Uganda
kubanga ekisooka freedom ekuwa okukola kyoyagala kakube kunywa kulya kwogera kutambula nga teri agamba nti wantoyitawo teri n'omu togenda gisanga mu nsi ki teriyo system ekuwa okusinza nga bw'oyagala kubanga e Bulaaya eddembe ly'okusinza siryakugula sirya permission so abantu basinza nga bwe baagala waliwo biddembe freedom of tugiyita liberty of freedom eweebwa omuntu eri waggulu nnyo nze mu ggwanga lyempangaliddemu emyaka gyonna obuzibu bwe nali nfunye mu nsi eyo bwalimu bwokka kumiisinga baganda bange na baganda be nali ndese Uganda kumiisinga baganda banganda extended family eyo gye wali olese Uganda gye nakula njagala bwe buzibu bwe wali osanze bwe bwali obunene n'ebisigadde byonna biri okke tolina kye wali omiisinze kyali ki osobola okuwasa osobola okuzaala tewali kibakutogera teziringa ensi endala nti eno tebazaalirayo eno sima abakola bwe bati ate ensi ekuwa kye tuyita neutralization kwe kufuula munnansi eyo nowenkanankana n'oli eyazalimu emyaka 10 emabega Canada ekikuwa Haji oli munnansi wa Canada era wenkanankana ne munna Canada eyazaalibwayo emyaka 10 tugabana ebintu byonna ate tewaliwo okugamba nti kujja kukyesasobola nti nze yazaalibwa e Uganda nsobola kubeera prime minister nensobola okubeera minister nsobola okubeera byonna ebisigadde tosobola kuba saaba minister prime minister kyekyokka ne army commander tosobola kuduumira magye ag'okuntiko oba kukulira poliisi nensobola okusavinga mu poliisi ng'omusirikale kyoli munnauganda nsobola okugenda mu lutalo nenwana ng'omujaasi nekyesobola kyekola kwe kubeera army commander okugaduumira oba okubeera prime minister byo byokka byesobola kubeera toli obunnansi by birth beebyo naye ate abaana benzadde bo basobola okubeera byonna eka naawe kati wazaala ba Canada taata kyegambe nti ensi ekuwa kati emirembe gy'obuyagala giba giki sigiraba bannayuganda mu kyebeerabira nti beerabira nnyo okujjukira nti kaŋŋambe kati ŋŋanze agikasimuza nagenda e Bulaaya naye nina obubumbwa heritage kati ffe kasita ogende n'otabulako kyokyuzinga obeera naaganaaga bikubuzaabuza nnyo kino kiri kino buli kimu okyagala nobeera excitement ndi munauganda ndi mu Canada kati olina okyuzinga noganze life yange taata nga yanzaala nga ndi munauganda naye ye tamanyi nti ndi Canada kakati nze neesalirawo life yange gwe kyokola nze abaana bange sibapika bakola kye baagala balina life eyaabwe beesalirawo myaka emeka egyo nze taata tange tampaanko visa nti ngende Canada ekituufu neesalirawo nze nzekka n'ogenda kakati lwaki gwe oyagala tukusalirawo omwana Haji si freedom y'amaanyi eyo bakyasobola Uganda abo n'obazza n'obwoba tomusaliddewo tasobola kubeera kyoli alina obulamu obubwa obuddako ati tolina kulivinga mu ddinaayo nti nze omwana owange nze alina kubeera nze ŋŋambye gwe kyoli taata oyo yakikuwa takimpanga kati lwaki oyagala omwana yakibeere oli ku Salamu TV otimba olw'emirembe kyoli teri yakola ki Haji obudde butututte naye nga nawe bw'okimanyi ogenda kukkiriza enteekateeka ya munnayuganda okutuukako e Canada mu Uganda kwe kwaffe essaawa eno aba yeetaaga ki ajje wooli atuuke kubanga waliwo eyakimbuzze era juuzi ne muwana essimu yo ayinza okuba omwami oyo yakubidde yakubye ku ssimu gye baatutte yeetaaga ki yeeteeketeeke bw'oba oyagala okujja e Canada ku mulundi guno oba n'emirundi eginajja kyolina osooka okusobola nti kyoye paasipooti yo bannayuganda abasinga ayagala okugenda okutambula naye ngaayagala amale okufuna puroguramu aloka afune paasipooti ekyo bulabe nnyo kubanga olwa tonakweteekateeka nakatono then ekyokubi ekiyinza okutwala amangu olina okuba nga olina omulimu gw'okola kati omulimu gw'okola ogwo gwa gukuyamba nti bo abacanada tebaagala kulaba gwe baagala kulaba nti oyina kyokola ekiyinza okuzza Uganda ng'omuzze mu nsi yaabwe kubanga manya ojjanga mugenyi ojjanga oli visitor oba tourist muba bagenyi kati olina okumanya nti osobola okudda
bwe mba ngenda tuyingira Canada olwo nyingira ng'omugenyi omugenyi naina akyaluka so obutakyaluka bwange kwegamba bunzikirizisa okukola buli kimu n'enfuuka kakati oba tokyalu oba owayo empapula zo toyakujja Canada batunulya nnyo fakita eyo okola mulimu ki ogwo ogukuwa ties ezinakuzza then endala ye financial management nayo bagitunulamu nnyo kuba Canada si wa bigere ekituufu tebalinnya bus era tewaliwo train bukadde bwa nsimbi olina okwambuka mu bire kati babala nti obanga tuwadde milioni 10 zolina ku account toyinawo sente endala lwaki oyagala ospendingeko omukaaga osigale nga toyina bakitunuulira nnyo kati balina okumanya nti omuntu ono ne bwaba spendinga milioni 6 asigazaawo 3 that means ali financially stable ne bwaba azze mu nsi yaffe asobola okukomawo kubanga ena ali financially stable so balaba ekiri e Uganda ku akaunti yo akaunti ya Geoffrey itayitako sente ku mulimu gusindikako kyekiri kye nali nkugambyeko muko nti Canada eyagala nnyo abantu ba middle class teyagala bamufuna mpola kati basobolayo kubanga ensi yaabwe bagiteka ku middle class level yokweri teyinayo bamufuna mpola kubanga n'omuntu atalina wasula bamuprovidingira walina okusula bano nga bafa abasula ku street balinayo ezo itaze bayita shelters si z'abantu ffe abazze nti okukyala mu Canada zaabwe abatalinayo basula nabo babategekera balina okusula bakimanya nti mu nteekateeka balina okuba kubanga ensi bagikola nga ya middle class teri bawejjere Canada omuntu omuwejjere gwe twaligambye aliyo ye muntu ali ku kitanda nga mulwadde Canada omuwejjere aliyo yali ku kitanda nga mulwadde kubanga naye ate naye taba muwejjere eddwaliro balisasulidde wasula bamuwa emmere bamuwa engoye mu ddwaliro ate bamuwayo n'allowance $3.5 buli wiiki 35 buli wiiki nga mulwadde kati oli ne bwatuuka n'alwala n'asooka kubeera mulwadde abaagabana kugamba bagikola ensi nga at least buli muntu basobola omuaccommodatinga mu status mwabaali Haji nga ndaba ekisa kyamaanyi nnyo kisooka tujja ndooza tujja kwongerayo njagala tusooke tumalirize kano kati awo tujja kuddawo kulaba nti bali percentage ki ndaba baagaliza nnyo ensi yaabwe tebakotogera baggulawo nga Uganda wano okonyeeko ku ky'omuntu yeetaaga passport omuntu atandika essaawa eno Geoffrey oba Umaru oba ni oba Majidu bayinza okuba baagala nnyo ogende Canada nga bali ku list naye nga tekuli alina passport n'ogwo ekyo kikonyeeko baba tebanatambula abo nga tebananakulowooza nti balitambula enneeteekateeka ya munnauganda baba balina bwezi nniya ayina enniya naye talina bikozesebwa twagala ogenda emakka naye tayagala genda makka ani atayagala gwembuulira tewali atayagala naye bagenda kati eniyo baba bagirina obusobozi naye waliwo kembadde njagala nkakuwa nyinza obutakakuwa obulamu kaguse kagendera ku kiri kyembadde ndeseeyo ng'ekyomulwadde naye mbadde ngenda kukuwaganayo akantu akalala ate nga kasembayo nkuzeeyo kubuwejjere olaba kyetuyita payroll omuntu bamusibye mu kkomera olwo kiwuliddeko kati Canada bwekuggalira mu kkomera egamba nti with payroll ekuteeka ku musaala kati nomanya nti lunaku lwensula mu kkomera bampa $5 paka lwendivaayo waliwo bagaba without pay akati omutemu bano bamada babajjako tebasasulwa kubanga webamusiba emyaka 20 gatafunye otafuna neka ngabe ozize emisango mirala olwanye simanya oyombe n'omukyala bakusako payroll kati bamanya nti olinaku $5 kati ogenda okuvaayo era ofuma n'omudidi gwogwo ng'ova mu kkomera naye ng'olina omudidi Canada bwete bwefaanana kati nkuzaayo wali ofuluma n'omudidi ng'ova mu kkomera with payroll era oyo bakusiba era kivaako ku kyakitiyo ekutwala munda nti jjajja akusindisa emyaka 10 with payroll oba without
kisinzira ku criminal gy'oba osobola n'okubeera mu kkomera n'oweereza ne sente e Uganda ozifuna ofuluma ozifuna ofuluma onosabinga n'omalako naye nga oli ku Salamu TV gwe munaffe ali era atulaba bale nnyo bali ddala okutambula naffe tuli ne Haji Kasim Sali muna Canada diaspora ono yakulira bannayuganda abali mu diaspora tuli mu nteekateeka y'abannayuganda okubatwala mu nsi ensuubize ensoogi wulidde bakusiba n'ovaayo n'omudidi ensoogi wulidde omuwejjera aliyo ali ku kitanda ali ku drip ensoogi wulidde families wulidde wano mugenda ne mulumwa n'ebitabakwatako omwana w'omwana wa jjajja sima omwana w'omwana wa ssenga simanya nina okutwala ono simanya abaana ba gudi tebasomye bane tulina ekyo ekizibu kale bwetyo bwe tuli Haji ekisooka nzizaayokko tukizaayo kulaga Uganda kwe kwaffe byekola Uganda kwe kwaffe byekola okutereza omuntu n'alaba obulamu bulungi kuba tuteeka conference zino nga kati egenda okubeera mu August abamu abantu bafunamu byebyo nti technical know-how n'okukuguka mu bintu ebyenjawulo naye byo tumuteekateeka nga tannagenda tukomye ku kintu nga ayina ssente zatunuulira financially stable kyekitutute ku biri middle class naye kati waliwo kira kituyita assets kyekiriwa batunulira nnyo mu kusooka tebakifangako nnyo naye olwokuba nti bannayuganda bageranga ebweru nga tebadda nebakitunuulira nakyo ne bakisaako nnyo eriiso kati ekyokuba nekyolina euganda olinawo kaki kati mu kyo abamu balemeddwa okufuna visa lwakuba tebasaako kye tuyita valuation oyinza okuwaayo ekyapa kyo nti ninawo ekyapa kyange nekya value ki kati baagala oseeko ne kavalu kakyo nti bakiriko milioni 7 oba 5 kyeseguku kyekatale kyebulindo kyawano mu kibuga oba wabona ne plan gyoyagala okusa ku kintu ekyo nayo n'ogiragirako kino ennyumba yange gyenjagala okuzimbako oba kyekino oba yakedi oba apartments nakyo n'okiteerako oba kusimako bidiba bya byennyanja pulaani ogiteekako ne valuation kugamba naye kimuwa okumanya nti alina assets zaalina ne plan mu maaso zayagala okukola okusinga okusigala mu nsi yaffe then ekirala kubanga Canada nagamba nsi yakubiri mu bintu byonna ebisinga obungi batunuulira nnyo per capita income y'omuntu oyo kati batunuulira kyetuyita social ties nakyo kikulu nnyo social ties zino kitegeeza ki ekyo yegwa omuntu olinawo omwana nti mulinawo ali olinawo omukyala nti naye gyali olinayo omuntu yenna wa custody gwoga nti omuganda wange yafa abaana nze mbalina bamulekwa kati social ties ezo nkulu nnyo naye tuze evidencinga by document nenkwata ekiwandiiko kyomane nga nti mulanga ono Nakalule mwana wa mukulu wange jinge yafa custody ye gibampa yeno mukyala wange yono ne malagi certificate yeno abaana bange ya Amurani birth certificate zaabwe zezino ezo social ties kakati bintu ebiri major kyokka mu Uganda Haji nkakasa nti naawe nnyini obalaba era bikkaluubiriza ekigambo kibayita documents oba okufuna ebiwandiiko kitukaluubirira tubanga gwe bagende nti katukuteeke mu muliro ng'okyali mulamu lwaki tuli bakalubu nnyo fe abamanyi document ekisinze kati okundraininga document zange ze batutte kyekikunyiga muli nagambyeko nti sente sinawuliramu era ndi waneebuuza sinawuliramu sente ne kati olumwa documents zino zokka omuntu yenna ayagala okusucceedinga mu life alina okuba ne documents ezimumaking okusucceedinga nti bagamba nti twagala akapapula kano okukwata bukwasi kubanga ensi etambulira ku documentation kyobalaba wadde passport sidase document ID eno ndagamuntu ezo zonna documents kane mwabaddemu plan zaffe nyingi company documents ki nze bwe nzigenda nkola ebintu bingi bwentuza situlansawo nogitwala eri mu documents ate nga tugenda tezigenda kugasa ate nga oli nabikusaba nobikusaba leeta kino eki ngaalina kyagenda obikoza akati documents ezo zetwassemblinga okusobola okuba nga tukuteekateeka nga bwe nali nkugambye mu kusooka muko ffe tetugoba visa ntitugoba visa tuli bagobi ba visa ffe tuli bategesi awo olina okunyikiza buli lwojja wano ffe tuli bategesi abategeka emikolo egisinga obunene mu nsi ya Canada
nga gifundingibwa amawanga abiri Uganda ne Canada nga gitumbula obuntu entrepreneurship ebyobulimi tourism ebyamawanga gombi nti Canada ebyobulambuzi bitumbuka ne banna Uganda ebyobulambuzi bitumbuka ate ne tusamu ebyenfuna ndi musuubuzi ojja n'osuubula Canada n'ogiwa ssente yo neekuwa ebyamaguzi n'ebirooto e Uganda tutumbula katuyita entrepreneur banulwa abantu gwe bootalabako olaba abantu bano alaba abazimba apartments yes those are entrepreneurs are you sure naye bannayuganda sibe bangu okugula ebizimbe bino ebiwedde abantu bazimba ebizimbe bino basalamu poloti mu bizimbe atya buli flavor ya poloti eba poloti era kuliko n'ekyapa ngangula eyo tinguze ku ana mu 5 nti floor ino waggulu nze nsembayo waggulu wano kati alina poloti n'ekyapa abaana bazanyirawo kye tuyita condominium ye Uganda wetuuse ate Uganda kwe kwaffe byekola that's Uganda business forum kati business forum eyo bannayuganda bayiga okutundiramu amayumba ge tuyita condominium ku mutendero gw'ensi yonna era abamu abagula amayumba ago bakati bo bakibamaze n'okifuna kuba kati ebizimbe byolaba bimeruka ago si kya omuntu yakitunda dda nga kimeruka kyamu yasalamu dda poloti yazimba floors 50 floor kuliko ennyumba 5 buli nyumba yagenda agitunda obukadde bwoba 2 ku fule ziriko zonna tekuliye yazitunda dda kati agula n'akapake buli omwali kale nako n'ekyapa ebyo bizibe bimulaba ebyo mumusigala mugamba nti kyagundi niye yabitunda tunda mu Uganda wakyatuuka dda weekiri so byebyo ebimu ku bye muba traininga bye bayigira e Canada mu Uganda kwe kwaffe ekyo kyatuyamba okusevinga ettaka tusigaze ettaka eryokulimirako n'okukola ebirala n'okuziika kubanga abantu abasinga twali tugula bupoloti bwa wansi gula ka 5 kwa 5 simanya 3 kati batundayo na 3 kwa 2 kwa basaza obuwero kati obuwero obwo bakola nkola ya condominium kwa condominium ye bayenkana bwetyo simbi enkoleyo simbi ndi wadde mbokazimba mu kalinaako kensaze bayina kugula condominium obuntu obayina bosala mu condominium mu bizimbe so si mu ttaka nti nkasaze bwenti kekulungula bonebone kusima ono omugagga ow'ettaka yagula wamu ye n'abusala ku kizimbe ng'agenda akyambusa ayambusa bw'asala nti agikasi musali ali ku level 10 ali boxaji kasujja ali ku level 10 kwa 2 kwa 3 umaru nti ali ku 2 15 haji kalimu kalisa yasembayo waggulu yayinayo kye tuyita penthouse kubanga mukama wange tasobola kitono taba nakati obutini bwaffe ano bakini kalisa kalimu kalisa baba na binene babeereri ba Muhammad ku penthouse yenteekateeka eyo so mubiyigiriza bannayuganda naye bati bannayuganda enkoppa yaabwe mbi tukoppa bubi kati ekintu kyali kyakubera ku kizimbe bo bakoppa mu kusala ate era bakikomyawo wansi nga ffe ensomesa yaffe yali nti defragmental ene y'ettaka erekerawo okubeerawo abantu basobole okudevelopinga ettaka ku bintu ebinene kuba twonoonye nnyo ettaka nga tuzimbako bupoloti naye ate nga obupoloti bwali badde ku kizimbe kimu nosalirayo abantu babeeramu abantu 120 ku kizimbe kimu nga buli mwalina kasatu ku 2 netugenda tukola developing awalala Uganda wano oli agala simanya abaana bange tebalina bazanyira simanya bwenkyaza abagenzi sima biki anti eyo culture yeyina okuvaawo kati yafa kubanga gwokirabira ffe bwe babbi batusalako wabulawo ne neighbor ajja kubanga tekyaliwo oli ku 10 simanya 2 mu meka wagazi oli ave wanavire erya yali mu kikomera babikomera byabwe babikomera byabwe kakati naye senga yali condominium oli neighbor bayagudde oda oyita mu yono woyitira wano oyingire eyono lazima oli abagwa tosobola kutuuka wansi mu lifti tosobola togiyingira kati Uganda kwe kwaffe tugezaako okulaba nti wetumala okuteekateeka netukweta mu misomo gyaffe egyo ofunamu naawe kyojja n'otandika okukola abamu ku bafunyeemu bangi wano nze bemmanyi mwebali naddala mu entrepreneurship
so entrepreneurship balina okyongeramu amaanyi abantu bajje tubatwale Canada tubeere emisomo egyo tubalambuze kubanga what we do tulina kye tuyita loyal tour mu project zino zonna mu loyal tour abantu tubatambuza ne bayiga ebintu ebirala ebyenjawulo loyal tour yaffe ebyobulambuzi mu Canada Uganda kwe kwaffe mu agriculture mubeeramu ebyo byolaba entrepreneurship okulambula ebizimbe amakolero ebyobusuubuzi eyo nana tour eri mu loyal tour mwe muli okulambula ebizimbe kibuga kyonna n'enkirambula nti abasajja bano basomedde watya watonaba nga community ye erimu essomero erimu eddwaliro erimu conference hall business center nayo weeri naye nga buli muntu ate area yo ntono bwete erimu abantu 8 area entono fe twagala simanya tuyombera omuluko ogumu okubaamu abantu simanya 15,000 gawo abantu babera batye 15,000 bali omuluka kantu 8 nenga tewali akanira luwanyi teruwada kani wali watemye enkumbi ewange ate biriyo mbera mwero sikoti akati modernization yo Uganda kwe kwaffe tugipromotinze nnyo era etuyambye okuba nti ne bana Uganda tubatuusaako kati bwe tukola bwe tutyo kituyamba okudevelopinga ffenna awamu tumanya nti bwe tunebwa tulibwadde ku Salamu TV tubeera mu diaspora ne bwe tuba wano tuba mu diaspora era bana diaspora bo bagamba tuli ffenna aji wamulabye tuli ffenna haji omulabye nga sinalinya kuddayo twagala kumaliriza kakikolekera mu Uganda kati eteekateeka asemberedde kyessaawa eno tubenga olugendo tulukwata bajjeko batukyalire mu ofisi zaffe wali Nateete second floor door 40 prime village building oba okuba essimu yange 750 73 55 oba ontuuseeko tebagitutte batute simu yagenze line eri 0 ki eri 0 era 0 73 55 6 oboyogera ne Haji yennyini director executive wa Uganda Culture in Diaspora. Sebo tuyanzege tujja kuddingana atendoza olwokusatu olujja nga bwe tuteekateeka naye nga nkolimira nnyo abakutuusizaako obulabe obw'okukunyagulula naye nga abatulabira ku biwandiiko bya ebiriko biri mu mannya ga Haji Kasim Sali mutuyambeko abalaba ku biwandiiko passport n'ebirala bingi ebisigadde tanagamba nti sente leeta kubanga teziriko linnya lye ziriko Bank of Uganda neziri za Canada zezo naziriko ebyo so tubakubiza bana Uganda nti bolaba ebintu by'omuntu bambi tosuula tuyambeko bireete nja kusembeyo nga nsaba ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda tuswadde ekimala kibi nnyo kubanga waliwo ekintu ekirabika bwe kiti kyobula nga nze nkyagamba afande magambo Meja Magambo owa CID okunoonyereza nti nakuwa olusiku lwawo abakulu abakola ku bikwekweto okukuuma ekiro simanyi oba mukuuma misana kubanga ekifo ng'ekyo nze ndabawo makatikati awaliwo awali poliisi nali ngiyiseeko nga ŋŋenda ewoono amakubo gali 2 n'abantu okufunamu omukwano bannange n'owulira nga munnaakuba endulu n'olemerayo bantu mmwe muli bazibu nnyo kale yeye embeera be balya mmere hakumara 10 mpera tujja kuddamu sinkana egena Nateete omulabe ogende Canada awumala obusuula bwe tukola program manager Geoffrey Senyonto kamera kyekyo mata mathavu muzigo ate control room Abdumajid Munachibuli sinkane akume bera bulungi assalamu alaikum eno ye Salam TV byolina okukola obeere steady kozesa pin enzibu okujingirira kikalubirire abafere weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 268 n'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Let's live it up in
party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many